Niwaga nti Asbury Park. ISP Uganda balesa katandika Story Bridge Production, Story Bridge Films. Bonna bagatadde mu kuleetera katandika baba. Baana be buli manna otukomo mu sholo balala mutulinde. Ku Hangout Park mwenna namwe mutulinde Mama Mandela Center. Ate nabekagade tujja. Bagamba nti eddwaliro mu Istanbul likubidde bbomu. Abamerika 10 bafudde okuli n'omusawo alongoosa Omumerika. 100 confirmed cases. Abantu abasoma mu 10 bakoseddwa. Toll expected to rise. Era nga bagamba nti beyongera okulwala abali mu mbeera embi. Admitted many patients injured in a car bombing incident nearby. Ate kigambibwa nti ate abawerako bakoseddwa nnyo mu bbomu ebaluse okulinaana n'eddwaliro lino. No organization has claimed response. Tewannabeera kibiina kyewaana ni kyekiteze ebbomu eno. Naye ng'ekigudde e Istanbul, Turkey, tugamba ono Turkey waleema Namakula. Baba si birungi. Red Box. Map Capital. Elevate Production Finance. Bonna baleesa akatandika. ISP Uganda. Ekigudde Turkey. Baba baga si birungi. Bebino bega birungi si birungi omwana afaananyi mulirwana. Asbury Park. Ne Story Bridge. Bonna baleesa akatandika. Mwenna abeekayijja tujja live mu show. Mutegeka abaana ne family. Bonna bajje mu show y'omutaka. Lwamwanja mwenna tujja. Genda okuddeero nga aliwo awuliriza message y'essimu. Baami nga ali maziga. Nga bbaawo ali mumuwaanira nga bali ku ddwaliro n'omwana. Abantu abakoseddwa abantu baabwe ku bbomu ziri ezikubye. Baabano bali maziga. Era nga n'abakyalo ono yali omu bambi kubafiiriddwa abantu baabwe ku bbomu eyakuba. Mu Istanbul, Turkey. Kale ali maziga. Tenalira. Ryan, all over the world for my work. Bannange mbadde nzunza Ryan ono n'omwana. Ne mbazunza buli wamu olw'emirimu gyange. Badde nga tafaayo. As long as he could help. Kasitaaba ng'asobola okuyamba. Abadde akikola. But being a doctor always came second to being a dad. Eriyo okubeera omusawo kye kibadde ng'ekyokubiri nga kyakulembeza kubeera taata. A dark world. I'm sorry for putting you both in harm's way. Mbeetondera gwe n'omwana nze nabatadde mu mikono gy'abalabe. Era munansonyiwa bambi saasobodde bataasa. Ryan couldn't have known what he was walking into. Bamugamba Abby tokaaba. Bamugamba tokaaba munnaye Audrey. Ryan yabadde tasobola kumanya kyagwamu. Teyantegedde nti waliyo obuzibu gy'alaga. Your reports are... N'asomya alipoota zo zonna. I'm getting a lot of pressure to keep you here, stateside. Bantadde ku pressure y'amaanyi. Bangamba nkutereke wano. Not enough. Nedda olugambo lwetulina terumala. I have people who are better suited for this job. Laba nina abantu abasobola okukola omulimu guno. Personal connection to this incident. Anti kati gwena kukwata ak'amaanyi ku nsonga eno. These people are dangerous. Bano abantu b'oyiga baabulabe. Built this place to fight terror with. Twazimba ekifo kino eno kulwanyisa bannalukalala. Abby. You're a hell of an analyst. Oli analyst mulungi. Out there in the desert. Naye okukwata ogende weezika eyo mu ddungu tekigwanidde. To be the one asking the question. Njagala mbe nga nsaaliyo abuuza ebibuuzo. Answers. Njagala banziremu nga mpulira ntegeera ni yatta bba wange. Nze njogedde ekimbadde ku mutima. Citadel in 72 hours. Bagenda kukutwala mu Citadel mu 72. Bakunnyonnyola ebisingawo ng'ogenda. You like to play things by the book. These people, where you're going, they don't exactly like reading. N'amugamba naye nga kyenkumanyiko Abby oyagala nnyo okukolera ebintu byo ng'ogoberera amateeka. Naye abantu gy'olaga tebasoma constitution. Bakola byabwe. Bw'oba ogenda mu Citadel ogenda ng'okimanyi. Bali abaliyo tebasoma constitution. Bakola byabwe. Ekifo gye tutereka bannalukala gy'olaga mu ddungu. Abaana ababeerayo tebasoma mpapula. Katandika butandika. The Black Site. ISP Uganda yibuka kuwomere. Webale kaleeta bannabugemba ku 7-7. Twolekedde Citadel. Mwana mulenzi Emmys video kiri kiti ebugembaawo. Webale kaleeta baba. Bemafubira kali wawayase.
ate ng'omunene yakaleetsedera butereva we mafubira gulimuudu we mafubira weyingirako wali eri munda ng'ogenzeku wali eri baaba tuyina brown video library ewa kitaka mu town ne Shemlock videos ewa kitaka ate ng'ebugembe tuliwa holiday videos pone mwana mulenzi ate manager Lonex ku Galuka Street blessing videos Lusemba 3 kwebaza okukaleeta baba tugenda maaso n'entandikwa tudda ku Citadel ng'e baagiyise Black Site ye film tulaba Black Site kekatandika era nga tugenda maaso n'entandikwa Black Site mwana mwalanga amazofiirwa bbaawe n'omwana yagamba njagala ngende gye batuusiza bannalukalala abantu banene betwagalamu amawulire gye babatuusiza njagala mbeewo nga balina gwe baleeta njagala mmubuuze nga bamuleese njagala mmanye ki kyayogera eno esitadeero bagambye eno esitadeero bannalukala okwetoola ensi yonna bonna abatuusiza waneeno era wano bababuliza ebibuuzo bonna nga gye babajje okwetoola ensi yonna bonna wano we bababuliza ebibuuzo eno Black Site firimu etandika bakayise Black Site ISP Uganda katekedda mu senta bannajibu phone center bw'oba oyina essimu yo ng'ekutawaanya nammwe nno abakanika amasimu spare yenna bino ebyuma bimukozesa okukanika amasimu genda ewa najibu phone center najibu phone service center kasimu sobola okajjawo mu kalanga akatandika n'endagiriro Do you believe Farhan? wayise emyezi 10 mwana mwana yatuula muno I found a document that backs up his story. bagamba nafunye bwino Or Silas. agatta sitole y'omusajja ono ku bbomu eyakuba alina kyawulidde 9423 interrogation 009. Let's try this again, Farhan katuddemu twogere Source was in Istanbul. ogambye nti Acheti ayina basajja mu Istanbul Want to know? nange simanyi Different to me. toyina njawulo nze gyendi Say what to do with the information you recover? yamugamba si ene kyeyagala okukola n'olugambo lwe mufuna sisuubira The bomb in Istanbul. nze sina kyemanyi ku bbomu yakuba mu Istanbul Business to feed my family. emirimu egyange gyakuliisa famire yange Was to connect him to a friend of mine. bizinesi yange yasembayo yali yakwasaganya Acheti ne mukwano gwange mu Kazagani Farhan, I know it wasn't you. Give me the info I need. kati nga bw'oli nti sigwa yatega bbomu tubuulire omanyi ki ku Acheti bateebereza omusajja yatega bbomu mu Kazakhstan yali Acheti codename bamuyita Acheti balina Farhan gwe balina mu kkomera wano ayogera ku Acheti So what you do? Farhan yababuuza abayi mwe mulina obuvunaanyizibwa ku bye mukola byonna bbomu ze muteka byazuula byonna nga biweereza bakama be byazuula byonna n'agenda nga biweereza bakama be Hodre mwana wange nina okumanya ni yabatta tutandise Black Site ISP Uganda bannakitiko kava ku God's Entertainment ekitikaawo wali eri Namutumba tuva ku Smile Videos ewa manager Jovan Namutumba ng'ate ng'Essironko tuva Vibes Video Library Essironko wanene Palisa tuva wayanga Ego w'obusanga Palisa. The way we work here is real simple. enkola yaffe nnyangu nnyo You sell, you shit in your can. obeera ano mu kkomera lyo okojjowa mu kapeyiro ke tukuwa ne tukeera n'otuwa amawulire Farhan. lyemmere yo Farhan n'agibayiira bano bayiira emmere balina enkola yaabwe bw'obayiira emmere bakolako emikolo bano si bangu What's the matter? Can't you speak? ne bamusekula bano emira mira omusajja muleke nammwe mubadde ki tebaagala kumanya What the hell is going on in there? kyekigenda maaso wano I'm encouraging him.
Look, I know that you think that you're still 1st Battalion, but you're not. All right? You're an employee of the CIA, and as long as I'm in charge here, we play by the book. Bannaye njaga manye kimu nze nga ndi wano. Tuyina kugobera mateeka muwulira. What the fuck do you want? Oyagala ki? Write you up and send your ass home? Is that what you're after? Oyagala tukuwandiise bagobe wano. Appreciate is for once, while you're up there drinking your tea and eating your cake, you try to imagine what it is we do down here. Mbadde nze nsaba kimu. Bw'obanga otudde onywa kakyayiko ng'olya ne keeki yo. Weekubemu kifuba olowooze. Ki kye tukola wano? Are you done? Be basindika wano eno. Tewali abuuza kye tubakola. We set the table. Fe abatereeza emmeeza. Owulidde? No. I expect better. Fucking analysts. Ba analyst bano abasirutumbaavu. Looks dehydrated. Get him some water. This is how you live with yourself, huh? Small acts of mercy and a torture. Mutandise obubadde bwammwe. Oli bwantulugunya. Gwe weefuula mba oli wa kisa. In Ankara? Kaisergan Enterprises? N'amugamba nti bomu yakuba mu mmotoka. Emmotoka yava Kaisergan Enterprises. Terrorist organization. Nzudde ng'enkolaganayo n'ekibiina ky'okolagana nakyo kyali kya bannalukalala. Nze ndi musuubuzi. N'amugamba nzingula ebinnentunda okuva ku buli muntu gwe njagala. No, and I told you everything. Maze wiikisi bbiri nga njogera naawe nkubulidde buli kye mmanyi. Mixed in with a ton of horseshit. Ompadde kalimbwe mwereere. In our last interview, you mentioned Hatchet. Lwe twasemeye kwegera weegera ku muntu gwe bayita Hatchet. Kummanyi otya? I want you to identify him for me. Njagala ombulira afaanana atya. Is it this guy? Yono Hatchet. Or is it this one? Oba yono. Leero gwe. All I know for sure is you don't want to meet that sadistic. Yamugamba kye mmanyi tojja kwagala kusinkana gaayo oyo. Nkoze bizinesi naye. My contact, purely Baamunkwasaganyako mikwano gyange be baamundaga. paid outfitter. Ne njogerako naye. There's unfinished business in Ankara. Yaŋŋamba alina emirimu egitannaggwa mu Ankara. Alina gw'asonzeeko muzeeyi n'amugamba oyo tojja kwagala kumulaba mwana wange. Toweesabira sitaani. Tunuulira. Bannange ekifo ekyerisa okuba nga Hatchet kyaddako okulumba Ankara. N'aweereza message mbakamabe mu CIA. Tudda ku CIA headquarters Langley, Virginia. Misairo, Hatchet, Ankara, bakungaanyaamu amawulire. Bannaye amagezi agaweebwa. Bakomando basindikibwe. Omusajja yeetaaga kukwata. Abaana nka message. Document that connects the fertilizer transaction to Kaisergan Enterprises in Istanbul. Bamugamba twazudde ebiwandiiko ebikwasaganya kampani etunda ebigimusa ne kampani endala mu Kaisergan Istanbul. Sorry, baby. It's only a few more weeks. Message zino eno zaali za bbaawe. Abby? Nearly. Why Abby? Abby. Abby? Hey, sorry. Bana ensonyo. Sid wants you in the rec room. Rashid akwagala mu records room. Yeah, I don't know. That's just what he said. Nange simanyi bw'ate bw'agambye mbw akwetaaga. Baamuyita badde amazone ebbanga agenda mu mwaka. Bwana Abby. You too. Tell him this guy's giving you a hard time. Can handle those boys. I'm telling you can. Any update from Langley on my drone missile theory? Bana yena ku update eno okuva mulangire. Ne kino kyogamba mu drone z'ebikazi ezaakuba. I'm coming in with Abby now. Bane Abby muleeta. Surprise! Otuuka nga gayiga mutegekedde birthday y'ekyama. Right, so, no actual emergency. Well, apart from all the normal emergencies, safety of the free. Banne yakyewuunya. Badde tasuubira bayayi baano mutegekera birthday party. What is that? That is a work of art. It is the Capitol building. Kiki kino omwana akoze keeki gwe togiraba? Eno Capitol building bagitaddeko buli ekigendako kyonna. Oli akoze keeki n'ateekako byonna bannaayo. You love it? Thank you. It's a very sweet gesture.
Jankatini. Enjoy the cake. Be serious. Hands over me. Did you have something to do with this? Kambuze weekobanye mukola bino. Bring me back to Washington. Kyengamba ekyokunsindika okudde mu Washington. Come on, Abby, you know me better than that. You're my right arm. Nina welika ukimanyi nze oli taano wange. You know I'm not done here yet. Naawe okimanyi sinnamaliriza kyenkola wano. I'm just gonna sit on my couch. Gotcha this. Oh my God. Kwata kana akalabo. Toŋŋamba ye. This is the bottle Yeah. that Ryan and I gave. Toŋŋamba nti eno ecupa gye twakugabira ng'ekirabo nze ne Bange Ryan yamuga yeeyo nagitereka katate ngikuddeeza ng'ekirabo. Thank you. This means a lot. I'm gonna finish my rounds. Anyone touches this? Bannange munywe byonna naye akwata kweno eccupa ajja kundaba. Ona amulaba tudda mu Ankara Take Abamerika bateebereza nti yandibeeranga nalukalala Hatchet addako kulumba Take mu Ankara bayungula amagye we bateebereza nalukalala ono gwe bayita Hatchet sajja atega bbomu atatta talina kyaleka tugenda maaso tugenda maaso. One non-com down. Got another one down. Building security. Holy shit. Keep your head on the swivel. Got it. Tugenda maaso. Tula black site. Tugenda maaso. Freeze, hands up! Baba mwete mwenyeja. Biz incitmeyin lütfen. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ofiste. Bannaye ali eyo boss ali eyo wawano. Ali eyo. Cover flank, I got middle. Bagende tukaana eno. Basanga chairman wawano ali wano. Dabas. Bamuga towenyeenya. Un chagoyela tiro pendejo. Teeka akaso ku ttaka kutena akaso mu ngalo. Bamugasa akaso ku ttaka. Bamulina. Kulengeranga emwami gwe twalengedde mu kifaananyi. Falani gwe yagambye Abbi n'amugamba tajja kwagala sisinkana mbwenu. Commencing extraction to Citadel. Bannange headquarter omuyaye tumulina katumwetika tumutwala ku Citadel. Bannange Citadel over tusabaleeta kulandinga awo over. We weren't informed of your arrival. Abayinga tebaatugambyeko nti mujja wano muleeta ki? Juliet 77 Delta. Response? Echo Charlie, this is Watchman 1. Ono Watchman 1. 3087 Charlie, request granted. Clearance? Tubakkiriza ha? Asset Hatchet. Hatchet aleetebwa. Over. Agambye ani? Ganda ite Abby. Hatchet bamulidde. Tunulira. We just got a call from Special Ops. They're bringing in Hatchet. Why? Aba special ops bakubye essimu. Bagambye baleeta Hatchet. Just like you said they would. Arriving in 2 hours. Bagambye aleeta mu ssaawa 2 nga nawe tonnagenda. Baleeta Hatchet. Gwateebereza ayinza okuba nga eyatta famire ye. Bamuleeta wano eno. Hatchet bamuleeta. Bas. Baleeta Hatchet. Baleeta Hatchet. Yesaawa. Ono yamulinda dda. Yamunoonya dda. Yamwetaaga dda. Banneetunuulira. Old Testament against New? You want to get crucified again? Put $50 on it. Okay. The chaplain, risking God's wrath. Black site eno eriko abajaasi ne ba analyst okwetoola ensi yonna. Abayisirayiri, kuliko Abamerika, kuliko abamanga agakolagana ne Amerika ago. Weetegereze nnyo. Bali wano eno, bonna baabakuŋŋaanya. You're shooting like a grandma. You okay, Abby? Hatchet's been captured. They're transferring him here. Bangambye Hatchet bamulidde. Bamuleeta wano.
eno essaaje twalinda the biggest terrorist in the world aleetebwa wano olwaleero nalukala asinga obunene ateebereza okuba nga saabawera yuli kiki Interview Farhan just once. mbadde nsaba ondeke njogereko ne Farhan You know I can't do that. naawe yuli okimanyi sobola kukkiriza kikola You have to give me access to him. ogenda mumpa kituufu naye kati akyali wange yuli amugamba wandindese nenjogerako ne Farhan oyo You want to take down the... laba ekyemanyi yagala kutta basajja banene oyagala bajjawo kituufu I nnyo want to protect those who are alive. n'amugamba naye nze njagala kukuuma abana abasigadde nga balamu Goodness. Farhan ataddeyo obulago bwe People on the ground who can investigate. n'amugamba atuwa amawulire agatali manoonyerezeeko bulungi wandindese ne mubuuzaako ebibuuzo Investigates. nze saagala ngeri mwe bamosaadi gye munoonyerezaamu Oh no? naye ate amawulire tugafunanga malungi tolaba Each other. tuyambagane Site in your country's not invited. yamugamba eno black site eggwanga lye terikkiza kubuuza abasiba ebibuuzo Not me. ate genda oyogere ne mukama waffe yakulembera operations so sinze Know any details about the hospital bombing? We've been over this many times. Farhan we badda ne bamubuuzebuuza yagaba nenze ebya bbomu yakuba eddwaliro sibimanyi obwedda toogera naye ebyo sibimanyi Hatchet's been captured there. You better hope it isn't him. bangambye ache tebamuleeta wano ono yaseka n'abagamba saba katonda aleme kubeera ye bw'anaaba ye nkusaasidde ye n'abasekerera tunuulira And they know it's him. They say he uses this particular kind of fish skinning knife to erase the identity of his victims. Handmade in Sochi. And supposedly the blade has a signature, you know, like a gun barrel. bagamba gaayo nattisa kaso naye ngassa abantu bangi n'akaso mbw akaso ke kaliko n'obulambe nga bw'obeera n'emmundu Switch to the Libyans. bagamba yali akolera Amerika n'amala nadda mu Balibiya nadda mu Basaudi Employers. amanyi bakamaabe People, we call him the Shadim. Demon. They say after the Holla massacre, there was no running water, so he bathed in the blood of his victims. No, this guy sounds like a fairy tale. bagamba ono gaaya alina abantu beyatta n'anaaba omusaayi gwabwe naye nammwe muleke gwe mwogerako alinga ng'olugero alabika si wa ddala ye muntu gwe baleeta wano Farhan bwe baamugambye nti baleeta Acheti wano yabagambye nti kankusabire babe nga si gwe baleeta ETA? Touchdown in 10 clicks. bamutuusisa baabano 10 clicks away. baano bamutuusisa tunuulira HQ, I received your directive. I'll make sure it's done. baabano bamutuusizza tunuulira In ETA. Exfil 32 miles north of 400. Drawbridge will be lowered. Over. ETA in 7. Attention security team Alpha. We have an asset inbound. Please report it. bannange team alpha tulina omusibe asembedde buli omu yeetegeke nga bukyali baleeta Acheti bagambye omusajja omutemu attisa kaso atta the black site ISP Uganda Attention all personnel. We have a high priority asset incoming. All other personnel, report back to your station. Can't believe we got the guy. Yeah, well, you never know, right? You doing the honors this time or me? Nah, man, I dealt with the last one. You can deal with this stinky bastard. You're scared. bonna beesunga buli muntu ng'alinda Down with Tango Foxtrot. Seriously, what are the chances? mikisa ki gye tulina okuba nga ddala yeye bannaye ngenda funa omusajja yatta bba wange n'omwana mwana mala essanyu limutta Incoming. Hey, why you got this. katonda yebale tumulina owulidde
Bamulese. Well. It's in Delta. Hey, boys, welcome. Bavubuka tumwaniriza. Captain David wale Delta. Kono nze Rashid. Oni Abby Trent wa CIA. Conducting the interrogation. Second in command eranga yagenda kola kunoonyereza. Hey, Abby. Abby jebali. You know each other? Tessa mumanyiganye ne Abby. Years ago. Tumanyiganye banga ddene mabega. Actually, that was all Abby's work. Well done. Kujiddeko mwala Tessa nga Abby amumanyi. You might want to take a look at that. Thanks, Captain. What's that about? No idea, they tell me nothing. Subject for interrogation could speak Russian, Arabic, or Farsi. Kyekigenda maaso kono sinnamanya naye nga ndalukala agenda buuzibwa ebibuuzo asubirwa amanye Russia. By language. This is unbelievable. Waliwo ebiragiro bivudde erangire kono nga sibitegeera bineeno. Sit here. We have national security on. Munnaye ante ensonga za ggwanga. Kyekigenda maaso. It's friendly. Did you hear what I said? Right, well, it's 3 hours to chopper from Ankara, so... And be in contravention of our international... Why? Ennyonyi gye tambuliddemu essaawa 3 okuva mu Ankara otuuka neeno. Mawulire mangi agazze. Waliwo ebiragiro ebizze. Take it 40 minutes. Wise choice. Abby. Kono nkwadde dakiika 4. Abbi jangu twogeremu katini. Waliwo ebiragiro ebizze. Bizibu nnyo. Kyekigenda maaso. Captain Palau asked for 45 minutes alone with the prisoner. Captain Palau asabye eddakiika 45 yekka ng'ali n'omusibe nga tekuli kamera. Hands are tied. It's bullshit. Ayina ebiragiro ebiwandiike bizze. Tewali kyakola. That is the world's most dangerous man, and no one knows more about him than I do. I need to be in that room. An order is an order. It's up to the powers that be, not me. Fuck the powers that be. I'm sorry, Abby. It's out of my hands. There you go, sweetheart. Here's your castle. Access. Interrogation. Room 1. Security. Team Alpha. Basabye. Bagambye twagala omusajja ono nga tekuli kamera, tekuli kitulaba. Njagala nga tekuli kamera, tekuli kintu kyonna. Abbi byamutabula naye nga ne baluwa yazze nekkiriza. Baluwa yazze nekkiriza babe nga bamutulugunya nga tekuli kamera. 4 or 5 hours. No permanent record, no remote access by anyone from anywhere on the base. But that's breaking protocol. Silas called in the order. Naye nga bino bimenya mateeka by'oŋŋambye kono munaye tewali kyakukola. Bye biragiro bye tufunye. Bye biragiro bye bafunye. Fane nakkiriza bagenda kubuuza Achete ebibuuzo kapiteeni ayagala abeere naye nga tekuli kamera yonna, nga tekuli kiwuma kyonna kikola. Tunuulira. Nice and tight for you. You want a face covering, Captain? Scott. Feesi yo tugibike kapiteeni. Kapiteeni yagamba wa ono Guy agenda kuvaano nga mufu. Ne mbibikula n'andaba tewali kikanga. Talina kyakanga. Kati abajjaasa abatali babe bo n'abagobamu bonna ne badda ebweru. Njagala weetegereze nnyo. Baabagobyemu. Ready for you, Captain. It's all yours. Captain, baasi wuuyo yenna wuwo. Tandikira awo. Nambikula. Got a handsome face, eh? Wena feesi enyirira obadde okimanyi. Just perfect. Suits you. Wallahi ekugwana. Hey, you know, you're not what I expected. Naye omanyi kye nabadde nkusuubira okubeera si kyofaanana. From, or who you really work for, right? Oba okolera ani oba ovaawa ebintu ebikulu. Khas? I mean, you want to pick a fucking team? N'amutandikako. Tekuli kamera n'emu eraba kigenda maaso. Tekuli likoda. I buried friends because of you. Nze gwolaba nziise mikwano gyange lwakuba ggwe tumbaavu. You probably think you know how this is going. Kyemmanyi olowooza omanyi bino bwe bigenda otambula. Questions. Bungenda kubaako obuuzo bwe nkubuuza butonotono. Hand you back, but mbu wennaamala nkuveeko. I got 40 minutes to make things nice and personal. Bampadde eddakiika 4. Nkusanyusiza embeera ate nkulage n'empalana yange. Pateka etandike ggwe. Are you the operative known as Hatchet?
ye cooperative gwe bayita acheti. Ask me Farsi or Russian or Arabic. Mubuuze mu nnimi zonna wamma. Gwe acheti. Ask him again. Damu mubuuze. I'm finding this kind of frustrating. Ayagala kummanyira. That hurt a little bit. It's okay. Who ordered the bombing in Istanbul? Katubulire ani yalagira okuba bomu mu Istanbul. Tubulire ani. Jihad's talk. Hacheti yogera. A confession would be nice, but you saying nothing is the same thing in my book. Yamugamba bako ne kyoyogera kiba kirungi. Naye oba tolina kyoyogedde nze byebimu mu katabo kange nsigala nkukuba. Kyamutunuulira. Oba gambe. Okay. Oganyi. Nichimane kigaana. Kali. You brought our toy bag, right, Garcia? Garcia akantu kaffe mwakaleese nti ye. Bibalyo kamukwata, eh? Mama. Laba endeega. Ne bamuleega. Baba ne bamuleega. How's that, Haji? Huh? You like that? Good. Good. Talking? Talking? Okay. Okay, Haji. Work. Ogenda kwogera tiye. Bas kirungi kati yogera. Ani yalagira bomu yakupa eddwaliro. No. To me. Yogera nange. Whether you live or die. Nze asalawo obufu oba osigala oli mulamu. Pa answer. We have gunfire in the... Abaye gatokota. Eki? Kubasi. Bagambye gatokota. Happy najja. Switch on the camera. Bagambye mu masasi gatokota mu interrogation room. Take up camera. Blanks on a mission. Switch on the fucking camera. Namugamba bakuba masasi mafukono leka nawe. Aba special ops tebayinza tamula na masasi gatata. Naddala nga bagenda ku mission. Teka nawe. Camera 2 also covered. Kamera namba 2 teraba. Namba 1 teraba. Bagenda tek kamera nga tesiraba. Abaye eno code red. Jiwunye. Mwambale. Jiwunye. Stay in position. Bayina bajasa abenjawulo babagamba bonna bambale babagambye giwunye. Shots fired. No eyes on scene. Situation report. Banna embeera eyimiridde etya. Briggs, get the gurney. Copy that. If anyone gets past me, you're authorized to fire. Breaching? Breach. Yeah. In 3, 2, 1. Put your fucking hands up! Hands up in the air! Fuck, man down! Nga bayingira munda bagenda tuuka munda nga basinga bonna abasi nga n'omusajja bamusse bannange. 1, 2, 3, go! Come on! It's a crime scene. Don't touch anything. Medbay incoming. Gunshot wound. Tessa, are you okay? I need ice. Wait for me in the interview room down the hall. Okay. I need to know everything. Weapon safe. Stay with me. Nga beetikka mulwadde ate kapiteeni embeera si nnungi nga bamuleeta embeera si nnungi kapiteeni. Jordan, report back to Miller. Copy. You take his legs. Wamma gwe sookodde ewa Mira. Baleese omulwadde kati kubaleese omulwadde mu ku bakomando aba Blacksa. Bano bakomando naggalawo ate eddwaliro. Bayita Captain Palu nga tanyega. Ono kamera n'agibikka. N'akwata buno obuso obulongoosa. Baleese Captain naye ng'omu ku bamuleese abadde ate ye yebise. Bannange nga Acheti. Nga Acheti bagambye ye bw'akwata akaso. Bw'akwata akambe aba akutte. Acheti. Bannange. Acheti atolose. Gamba neighbor Acheti atolose.
firimu etandise. Hatchet. Baba togenda kuva wano. Who said anything about leaving? Ani agambye ku kyokugenda? Gwe bakugambye nazze kugenda wangi? Bagambye nazze kugenda. Gwe bagambye munze nazze kugenda. Bwe kyandese kugenda. Oye, Hatchet. Captain Palau was able to get a shot off before Hatchet escaped both cuffs. Kwegamba Captain Palau yasose namukuba ekyasi nga Hatchet aneesumula mpingo zonna. Something's not right. Naye ndabanga ebitagatta. Kandabe. Tali mu ngatto. Shit. Tumbaavu. Secure level 1. Naye omanyi mukuberefu 1. Yuli, jangu nange. Kiki? Ono yeekengedde embeera ng'alabayo ebitateredde. Alabyeyo ebitateredde. Naye ng'alabye leeti. Ogenda tuuka muno. Abaali batutte omulwadde Captain Palau. Bonna nga basaze. Bane Rashidi wange. Chaliwe. Rashidi. Bane Rashidi. Rashid. Stay with me. Rashid. Bambi sigala nange Rashidi. Birungi si birungi. Rashidi. Bamubaze na. Rashid, no. Nedda Rashidi. Twaleese kiki kino? Baleese sitaani mu nnyumba. Have a lot of time. Abby, look at me. You are now in charge. We need a plan. Abby, kati gwali mu buyinza. Twagala komanda. Watchtower, speak to me. Bane Watchtower munziremu nga teri anyega nno. Nga teri anyega. Bannange teri anyega. Nayita abalala nga tebanyega. Tabbo negudde. Birungi si birungi waba aleese kiki kino. Mia. Bane Mia. Bajja mu Watchtower balabe. Tuuka bayita Mia nga tebamulaba. Mia? Why Mia? Oh my God. Mia. Tuuka nga Mia mukazi watto. Tali bulungi Mia. I'm locking us down. Ngenda kuggalawo base. Naye nga gwe baggalira muno yagambye nze sinnajja kugenda. Password. Teekamu password. Officer Trent, lockdown, authorized. Officer Trent, tukkiriza lockdown gy'otaddewo. Katuggale base yonna. Base katugisibe. Base kegalwe. Bagenze mu lockdown. Naye ono yagambye nange sinnajja kugenda. Ekyandeese kirala. There's someone sideways down the interrogation. Probably fucking Delta squad. Patients, this is Abby Durant. She's under attack. The highly dangerous asset is at large and armed. We need non-lethal containment of the asset. Baba. Alpha and Bravo doors open. Baba. Alpha and Bravo doors open. Alarm, detainee. Abby. Someone's releasing the detainees. Hatchet atandise okuta abasibe bonna.
bonna. All guards to detainee block. Banna abakumi mwenna tugende mbasibe tugende mukomera. Tugende mukomera. He's here for 400. Trainees out of the box. Break with me. Wesley Jordan's up right. Take the fuck back in yourself. Mwe mudde mukomera tumbavu mwenna mudde munda. Mudde munda. Mbagaye mudde munda. I'm calling HQ. Kube esimu ku headquarter. Mbategeeza ebigudde wano. Fuck. Mama. Tekuli bya mpuliziganya. Right. No external comms. Tewali bya mpuliziganya. Fuck, where's the book? Tumbavu. We need comms. Namuga akatabo kaluwa. Twetaaga ofuna ebyempuliziganya. Communication lost. Countdown initiated. Bagamba ebyempuliziganya nga ebifudde sawa etandise okubala. Ebibala kyeno. Babala ki? If we can't restore comms in the next hour, they send a drone. Balaga singa tuba tuzzaako byampuliziganya mu ssaawa emu eddako bagenda sendika drone wano neeyo kyewo. Naye Abamerika buli basiru tumbaavu. Yamugaye tugikola nga fail safe. Foreign country. Singa tuyina base eri mu nsi etali yaffe bw'eba biganye base mwina gisaanyaawo. Yessaawa eyo emu gye bakuwa bw'otazaako byampuliziganya base bagenda gyokya. What I fucking say, huh? Stay in your fucking box. Ekiri eno lutalo akusa basibe mu kkomera. Acheti bwatuuka n'atuuka ku byempuliziganya n'amenya seefu. Ye bwe yatuuka ku byempuliziganya n'atuuka ku kasaketi k'amasannyalaze n'akamenya. Bano bageza akuza basibe mu makomera. Get the fuck back in there. Get the fuck in there. Oh, no, you don't. Don't you fucking try it. On the fucking ground. Stay on the fucking ground. Umuyaya amasannyalaze nga tagagyako wano. Tajjeke amataala gonna. Abaya najjeko amataala. Kati tebakyalaba. Bambi tebalaba. Good. Don't you fucking move. Don't move. Hey, Miller. Kiss ikhtak ya Abu Sharmuta. You take another step, motherfucker. Bulansa bw'otambula ekigere kya kimu ngenda kutta. Bano balumba abalina n'emmundu. Opa! Tumbaavu. That's right, motherfuckers. Mutegedde tumbaavu. Atawanya tujja kumutta. Abawulira. Balwana n'abasibe. Yawulira n'asirika n'alinda. Balwana awulira n'asirika n'alinda. Gwenja kuba. N'alumba ono. Bobuyondo. Acheti. Baba. No more. Look, Kim, I don't want to hurt you, okay? Just relax, mate, and stay down. Okay, my friend. Gwe bugayi sigala awo. Nkatte kano. Amuleko oyo. Hey. Hold them all. Hey, come on, man. We can help. Jordan, hey. Tumbaavu bannange batutta batumalawo. Batutta. Tessa, level 3. Okay. Miller, what the fuck? Pane katumba tuli kuki? Tobuuza.
tobuuza. But Hatchet was dead. Apparently not. Hatchet yatutta. Kono mbadde manyi yafudde nti asibwe kiri. Hatchet yatutta. Bannaye nze. What does Hatchet want with you? Negwe Hatchet akwagaza ki? You any more than I have. Si kyakwongera mawulire. Games and tell her what she needs to know. What will you do to me, huh? I'm already dead. Ate munankola ki? Hatchet ke yatuuse wano nze nina mufu. Kati mwe munankola ki? Falahan agamba Hatchet ke mwamuleese wano ndi mufu. Wabeera ku base gye bayita Altafane kumala omwezi. Bwe baamala okuwa transfer, Hatchet najja natta buli yaliwo. Njagala ekibuzo kimu. Azze kutaasa oba azze kutta? Bw'omusanga mumbuulize. He finds you. Oba bw'anaaba yakusanze. Hatchet. Bazudde ngono Falahan Hatchet gwayagala. Ngenda kussa mwa kitawa. Genda zeke by'empuliziganya. Bannaye bomu ebulako eddakiika 45 ate ekyabala. Ekyabala. Chaplain, what are you doing? Damn lockdown. Abby, there's no sign of him. There's lots of blind spots. This place is a fucking maze. I'll check the camera logs. See what we left. Yuri, you got eyes on us here? No. This is him on level 4 and stop. Level 3. Yuri. Yuri gasikuulira bulungi. I can't. Bannaye eby'empuliziganya bifudde. In fact, it's patchy down here. Empuliziganya nga bitono. Server room? Ene server room. Bali ne Tessa. Namugamba ene Citadel black box. Omuli ebyama bya Citadel byonna. Baze ne Tessa. Tessa yaze ne bakomanda bakutte omukyamu. Ne bamuleeta paka wano. The setup you got here. Every backup since this place. Why mwina setup yakabi wano. Kono buli backup yonna eri wano. Program. As well as all of my work on the hospital bombing. Namugamba ne waaka yenna gwe mbadde nkolako ku ddwaliro. Ku bomu yakuba eddwaliro yenna ali wano. Agenda okukeberanga kompyuta emugala tebukkiriza kuyingira. Katono nga yeetegereza ekisajja nga akiraba. Naddayo emabega n'alaba kye kikoze. N'agamba bwe neetegereza lwe yayingidde mu saava eno nga tali ku sayiti wano. Okulengera ng'oli yabadde mu CIA outpost. N'ayingira mu saava ya wano. Mwana mulenzi akyanoonya kamera azaalabe. Njagala kulaba ani yabadde anoonyereza. Katonda agenda okulengera ebyabadde emabega. Abby, come in. Abby! Nga Tessa! Abby! Agenda okulaba yanoonyeza eyakebedde ku saava yaabwe nga yabadde Tessa. I'm sorry, Abby. Abby nsonyiwa. To do this. Badde saga kikola. Nga Tessa yasse munnaabwe. Ate Tessa akolagane na lukalala. Bannange. Obadde omanyi ogenda kunzitanga kawuka ndikawukako tumba. Ndikawukako siriwala. Siriwala nani? Siriwala nani? Sure. Netessa mutemu. Let me access the server and erase a few files. Yamugamba ndeka nyingire server. Mbeeko file ntonotono zensangula kyekyoka ekyandeese wano wanje.
Wala black site ISP Uganda tugenda maaso black site ne kaleeta kabomu ne kakateeka wansi wa saavu. Gwe wacha gwe jimpe bana akasa omutwe n'akeebasa kakuba n'akeebasa toddamu leeta kamanyiiro jangu kati aba ate omuvuunuza abadde ki owaaye tufunye obutakkaanya eki tufunyeemu obutakkaanya. What are you doing? Okola kyate n'amusiba unaatolyamu olukwe yasenemiya mutemu akola ne acheti yagamba nti akolera oli yenna acheti gwakolera ekyo nno kikulu badde manyi mukwano gwo kati obadde ogenda tugamba ddi kyeki kyotegezaako tegeeza mmere aga sina kyengezaako tegeeza naye ngamba oli abadde kyaliwo kati tukole ttya bane tukole tta tulinda abaddamu okuleeta ebikozesebwa teri bijja bannaye waliwo enkola waneeno ku beesi oba tebakyatuwuliza mu ssaawa emu baba bakitwala nti eno balakisi ewambiddwa era bagenda gisaanyaawo kimba mumanya tumbaavu mbadde nga matwandyetassa nga bukyali mwana ne tutema ne tuva wano sha tuleke acheti agenda akole kyayagala nedda tute gwebeera wano kakasa ntwali kituuka ku mwalo oyo mwabalala mujje tufune ebyokulwanyisa eyo pulaani gye tulina mmira ate sigala ku mulamwa kuba yetulaga si wangu mmira. Show of confidence, but just a reminder, the score so far is 5 dead on our side, none on his. And that's because fucking analysts are calling shots. Womanye ekireesa obuzibu kwe kubanga tulina analyst kati yatukulembera. N'abanga nedda nnyabo sebo siri analyst wabula nali commander. Live with it. I'll be in. Come on, Wesley, let's grab the C4 so we can blow our way out of here. Acheti tula black site abeerugaga mujja kajje wa DJ Deze rugaga mukajje ne walevo videos eyigaga pone mwana mulenzi chase videos erugaga armory doors access watchman amale tujigudde amale eguddwa aguddewo amale. Jesus, hey, Chaplain, what are you doing? I don't. Banna emukola ki abaye kiki kigenda maaso abaye tuli kalwa. All right, let's grab all the C4 and after we stock up on weapons, we're going to have to clear every room, every hallway together. Okay. Sounds like fun. Baba bagenda n'abategula bomu. Nga gye balaga yatezeeyo bomu. Agamba Kirubini Movie Center Malinde Bwehwejo ne Malinde ne Katererawo Muyenga ate and evidence Kauku Lonis Entertainment Kibuye webaleeta obwetabu baba Malabakali wa Asani Kataleke Benyanja ena mayengo tubujja wa Carlton ku Cubs Video Library yaleeta obupya Acheti ne banne ekino kye baatinkudde tebakimanyi owaekyo ekigenda maaso eyo. We need to know what to translate. Yamuga twetaaga okumanya omukazi onavvuunula olugambo amanyi ki. Okay. I got one rule when it comes to this shit. Vambi officer 20 yagambye kino nze njagala amazima njagala ntegero n'omuyaye eyatulidde mu olukwe ali kaluwa. Exfil plan. Gotta be in on it. Kyemmanyi waabona omukazi abadde muli wankwe alina okuba badde ne plan egenda omufulumya waneeno njagala gimanya.
Abeka chindo mu town film ziri ku kulabu jyawo ku luguudo olugenda ku ddwaliro lya Doctors Complex ewa Kireva. Wali pictures z'omutaka baba. Eno embo yagala tumanyira bannange. Eno embo yagala tumanyira twa black site nga tugenda ma SP Uganda. Mindset munyendo bagamba abo munyendo tujjawo ne live show ntawana sawa yona. ISP ajjawo live munyendo. Swagamani banda yabaleetere banda. I don't know what Abby told you. Simanyi biki Abby byabagambi. Abby alabika agudde ddalo. Yeah, he wouldn't be the first to suggest it, but kyesigwa soso kyogera naye. the benefit of the doubt. Kati ku luno ngenda kwesiga Abby. Chaplain, you gotta keep up with us. Well, now I think I lost a bit of my hair, Abby. Yeah, you'll lose more than that if you don't stay on your toes, mate. Cover us. Baba. Otuka ngumi yaleseko radio. Yaleseko radio. Era ne bawulira ateera ekibwatuka. Omusajja besa ajwala agimalawo n'amala n'akwata kano. Bannange atakutte. No, just wait 1 second. Wait. Let him go! Let him go! Muleka agende koppa. Tateesa. Bannange. Ono nno bali ku nsolo yennyini. Get up, fucking get up. No. Abby, sewulira bulungi. Musajja wattu neenakkirira. You and me? We're gonna play a little game. Kati tugenda zanyaka nyuma. Owulira? You tell me how you'd get out of here. Ogenda kumbula bwe mugenda okuva wano. Break your fucking hand. Oba si kyo ngenda tandika okumenya engalo. It's real simple. It goes. Anti oli kuyagala nnyo obuzannyo kati kankuwe. How would you mugenda kuva mutawano badde otegese genda otya? correct? I give you a prize. And if you answer wrong, I break your fucking. Bwe nkubuuza bw'oddamu obubi nga mmenya akagalo. N'amenya akasooka. Bannange. Not fun. Ojja kumpulira. See the pretty one here? No. Should we try this little pretty one here? All you gotta do is tell me how you. Mbuulira mugenda kuva mutawano. N'amenya. Bannange. What's your exit strategy? Mugenda kuva mutawano. Exit strategy. No? Now we're going for number 4. Namba 4. N'amenya. Bannange. Yuri. Hatchet has Chaplain. Hatchet awambye Chaplain. Last seen leaving the rec room. Nasemye mulaba nga vaje tulire emmere. Wabula kati simanyi akutte. Down level 2. Bali ku level ya 2. South in your direction. Bakutte gy'oli kumpi. Just again. Bambuzeeko naye nga bakutta wooli. 30 minutes remaining. Stupid cameras. Bannange netta. Kasajja katunga akakwata nga akatereka wano. Acheti mugezigezi. Ye mugezi. Come on. You should be. Go quarters. Banna era bifudde. I've lost vision again. Last saw him at call quarters. I'll try to get system back online. Yamuga system ezemu nevaako ne bambulako. Ngenda gezaako ngikomye online tulabe ekyokola.
Angamba ki Ambutech Video Land eyisingiro webaleeta bupicha bw'omutaka baba. He's not here. Kwabiryawo wano nga taliiwo. Still trying to get the system back on. Wayi nkyageza kuzaako system online. No chaplain. Naye chaplain simulaba. Mulabye atambula yekka. Saalongo Jamadde Kabango ku Kaguta Road waliwe bali kuleeta picha z'omutaka. Wayi ekisajja kibadde mu kisenge kyange. Kibadde mu ruumu yange munda. Bana Masindi tumelabela bupicha buli awo waligani Masindi ewa manager Troy aleeta obwetabu Genesis Movie Center Masindi. Abby, I'll try and wake up a sat phone. Ngenda gezaako nnoonye satellite phone. Tumelabela Genesis Movie Library eri Masindi mu town ku Kampala Road opposite radio Kitala awo mu Kikubo. Baby, you're gonna miss the best. Baby toweeba kankyayagala answer. On the other side. Kati tutandike ku mukono omulala. Lekerawo taata lekerawo. Okkiriza? Ogenda taja. Listening. Puliriza. Tandika. You want Hatchet to leave? Oyagala Hatchet ave wano. Just give it to Farhan. Mumwe Farhan. It's all he's here for. Ye yekka gwe yanonye. Oh shit, huh? Twaliza muli. I knew that bastard was withholding. N'ategedde omusiru teyeekwatakwata. Agenda kuva wano. Atya wano. You really have no idea. Golabika tomutegeera. Tonnamanya bigenda maaso si bwe kiri. You're just a contractor. Anti guli kontrakita. Bakupangisa bupangisa kuuma wano. We're pretty similar, you know. Gwe nange tufaanagana okimanyi. Wow. I hope they paid you up front, because you sure as shit ain't getting a success fee. Kansubire bino byengamba si bya kisiru kubanga munnaayi. Bwe nnaabizula ndi bya kisiru. Wamaggulawo. Ono ageza kuzaako byampuliziganya. Baagala gezaako tekako byampuliziganya balabe. Working on it. We're going to need to patch the eye into the comms tower. Might seem dodgy. Should work. Copy. I can't figure out how the hell Hatchet got to Tessa. Yamwange ndagezaako nseetinga ebyempuliziganya. Bwe naamala biseetinga. Tujja kwagala gezaako okulaba nga tukwasaganya wa kitawa. Tuddeko. Gwe tugende tambule nga tanna Farhan. Abby? Bannaye Abby. Abby? Abby! Ate Farhan omutwala wa. Kano ko yakupirawo. Kateso ntayina mboozi. She told me everything I need to. Ambulidde buli kye mbadde neetaaga okumanya nga nina ku mutto oyo talina makulu. It doesn't matter anymore. It's us or them. Tewakyali kigasa kati. Tusigadde ffe oba bo. Give me your weapons. Mumpe ebyokulwanyisa byammwe. Muleete emmundu menya amateeka. Tetugenda kikola nnyabo. Need to do is deliver Farhan. Batuwadde omulimu gumu gwokka. Tukwate Farhan tumuwe omusajja. Tuleke tugende. The motherfucker. You can't just release him into the wild. That's exactly what I'm gonna do. Briggs, take her sidearm. Wamba mugyeeko emmundu. This is mutiny. Muwamba gavumenti. Wowe menya amateeka. Nsonyiwa Abby. Naye nange kyendaba. Kangende n'ono. Don't you touch me, you fuck. Shatumba tonkwatako nga bakwata Abby nga bamugjawo. Bafunye ekirowoozo. Bo bakwate ono bamutwale. This is for your own good, okay? Abby kino kiyamba ggwe ffe tuleke. Ojja kwenebaza nkya. Bo basase bakwate Farhan. Bamutwaleyo. Tunuulira. Ready? Let's go. Baasi yitawo tugende. Yitawo tugende. We're off to see the wizard. Tosobola teesa na Hatchet. Omala budde. Bo nga bakwata Hatchet nga bamutwala. Nga batwala manyanga ono bamutwalire Hatchet. Embwa zino. Refuge my fortress, God, in a world of transformation.
Tessa batuliddemu olukwe. Bannaffe bonna bafudde. Baleese omusajja wano basoose mulabula. Falani yamugambye weesabire babenga Hatchet si gwe baleeta. Bwe bamuleeta wano. Can I hold it? Pick it up. Hey, baby, what are you doing over there? I want to get in the water. Wait, come on. Whoa. Okay, I got Can you. you pick it up for me? It's moving, it's moving. Okay. Come on, Mom. Hey, babe, come on, let's pick up the crabs for Audrey. Do you believe Farhan? I've found a document that backs up his story. It couldn't have been a lone bomber. Najjukira bomu yakuba famire ye. Yet. I wanted to make sure it checked out. Okay. Send it to me. This could be explosive if it gets into the wrong hands. She working for Hatchet? Or whoever Hatchet's working for. Any update from Langley on my drone missile theory? Nope, nothing so far. Hatchet wamulwa. Lucky day. Hatchet baba ogudde mu bintu kujapa. Ogudde mu bintu. Look, it's a simple trade, man. Mwana tuze kuwanyisa kujapa. Balese Farhan bamumuwe bo bagende. Abby Joli. I think I have a solution. Ndabika nfunye eddagala ly'ebizibu byaffe. Afunye ekisimu, satellite phone, n'alaba engeri ayinza kikanikamu. Kati agenda okulengera kamera nga zizzeeko nga simanyi ono Abby mukomera. Tuli kuki? Bannange. Ate Abby bamusibye. If you don't want it, I'm happy to waste it right now. Hatchet yangwa bw'otajja ngenda muzaayo. Panic so. Oyo. Ono Hatchet gulire kyama. Baba ono Hatchet gulire kyama. Ono Hatchet gulire kyama. Bannange. Baba. Ono Hatchet gulire kyamu. Hatchet gulire kyamu baba. Bannange. Sodia. Tuyita bana bato kyogamba. Otuyita bana bato. Nekimuba. Ojjawulira. Ojja kuwulira. Bamuga ekisajja balwane bulwanyi nakyo nga tawulira. Kisajja tekiteesa. Bamuga ekisajja tekiteesa nga tawulira. Kimukwata nekireeta obulago, leeta obulago wano. Leetaano obulago. Nekituga zibu. Nekituga. Hatchet. Osiri wala. Tateesa naye. Tebateesa naye. Bw'oba oyagala emirembe toteesa naye. Baagambye ye tateesa. Tebateesa naye. Hurry. Yoli goze. Sorry, Abby. Bane ensonyokerewa Abby. Raymond's gone rogue. He took Farhan.
Raymond yekyanze n'agenda ne Farahan. Bwe mukwatako nnya kumutta. I've managed to... Toyetaaga ebyempuliziganya. Yamugamba panze ki awo. This should work with the satellite. Bw'okwata kino n'okigatta ku satellite, ebyempuliziganya bijja kuyitamu. Okay, let's go. Kyetaaga eriyo. Tugende. What did you tell him about me? Biki by'obabuulidde ku nze? Tewali. Taata sina kye nabagambye. Good. Kirungi. Kirungi ekyo. Nsumulula nno. That's all I needed to know. Yamugamba kyekyoka kye mbadde njagala okumanya n'ambaaga. Shukran, Habib. Farahan nini bamutta. Farahan nini bamutta. Ekikulu ye acheti buli ekimusala mu maaso kifa niwe kabakabuzi niwe bankoko bagenda tuuka muno banenga kyakoze bano. Banenga kyakoze bano. Bonna abasi. Katonda wange. You noticing a pattern here? He's tying up loose ends. Yeah, and I think I know why. I know I said I wanted him alive. I'm giving you the shoot on sight. N'abadde ngambye nti mwetaaga mulamu kati nkyusizaamu amulabirako mutte amulabawo mutte amulabirawo mubbo mutte ye oda gye ntaddewo buli eddakiika 10 nno. Get to the loading dock. It's our only way out. N'abawulira basembedde. Come on. Okay, I'll head for the radio. Kati nseka ngenda waggulu ku radio antenna. Wire directly to the Toweerabira teeka butereevu ku tamino ye. You get a signal. Awo ogenda funa sigino. Strike. Everything has a price. Buli kintu kibaako omuwendo ogusasulwa. If I go, I'll take him down with me. Tofaayo bwe naaba wakufa nja kugenda naye. Nange nfa naye. Basase bayisemu ebyempuliziganya bayite obuyambi. Bane musajja gwe nzendeka nno nzendeka. Put this on. Kwata weebike kino ku mutwe. Kati najja n'asooka kwata ono mujaasi waabwe analyst waabwe. N'amugamba sooka weebike eky'oku mutwe nga tolaba gy'olaga. N'amusaba yeebike ekikookolo. N'aleeta soloteepu amusibe n'emimwa. And this. N'amala omusiba emimwa. Put it on. N'amugamba yambala. Weebike ku mutwe. Come on, up. Baba, mwana mulamu kazi otunaggulawo. Abi afulumye. Abi bw'atuuka ebweru. Kati olujjo luggulawo awo dduka otaasa obulamu bwo. Olidde? Good luck. Mikisa myerere. N'amutanga mbisera kookolo. Yuli olwalaba yakuba bukubi. N'amumaliriza. Teyasooka kwetegereza kyakuba. Baasi acheti awedde.
kumbe ekisajja kiramu. Homestead, this is Citadel. Bannange Homestead and Citadel over. Copy. Homestead, I repeat, do you copy? Bane Homestead otulira over. Homestead otulira over. Eno kitabuse. Yuli n'akigwira. Atawo Achet wayagala ku bwambe lwana tutunke bas. N'aluma Yuli omukono. Banna. Black side. ISP Uganda. Black side. Baba. Homestead, this is Citadel. Watchman 2 calling. Banange Citadel otulira over. Eno Citadel over. Citadel and Homestead otulira. Code is Juliet Charlie. N'abakiriyalense kodi ye. 55. The detainment facility is now secure. Please. Bannange wano wali mirembe kate mutukuba over. Negative, Watchman 2. Nedda Watchman 2. Drone inbound. Clearance code egaaniddwa. Drone ejja. Homestead, I repeat. Please abort. Bannange mbadde nsaba muyimirize drone ejja. Negative, Watchman 2. Nedda Watchman 2. Ebiragiro tebinakyuka. Bagenda bakuba. Baganye. Neyebuze ekittabaka maabe nga bategedde nti ate besi bagyeddiza kiki. Abakulu baganye. Yuli atuuka na kisajja. N'akibaaga. Ne kimumaliriza. Olimba. Kikubye ekyambe mu lubuto. Naye naawe toli sitaani, toli muzimu. Oli musajja ng'abalala. Nkulabye tolina kiwoli kya njawulo. Yuri? Bana Yuri. Gwe. Baba. Era kisigadde kiyimiridde. Show me your. Kati soko nage emikono gyo tumbaavu. Mpola. Put down the C4. Teeka C4 ku ttaka odde ebbali. Toddamu kumanyiiro. Baasi tukulina. Pola maama tonzita. Ate kye kituuku kitta. Stop moving. N'akikuba vivi. Akimanya ekiddako bw'okirwisa. The only thing that got me through this year was knowing that I was going to be the one to find you. Omanye ekyankuumye nga ntambula ekimpisiza mu mbeera yonna emyaka egiwedde kwe kumanya omwaka ogwedde nti nze agenda okuzuula. I bring you in here. It was a drone strike, wasn't it? Namuga njagala ombuulire. Batugamba mbu bbomu yatta famire yange. Naye gwe mbulira amazima. Yali drone. Abantu 186 kumpi ne bafa. CIA ordered a drone. CIA ye yalagira bakube drone. Intentional. But Silas sent you in to cover it up. Mbulira Silas yakusindise kubikira byama ebyo. New to this case, Abby. Yabadde ensobi okussa ku musango guno Abby baakakimanya. Thought it was a drone, not a bomb. Naddala wo wakitegedde nti nno teyali bbomu eyakuba mu Ankara, nti yali drone. When you're covering this. Badde tebakusuubira kuvumbula kyama ekyo. Sources and all the intel out. Kati baakusindise wano nsaanyeewo n'olugambo lwonna lwe tulina. You were ordered to murder a base full of people. Kyogamba baakuwadde ebiragiro osaanyeewo beesi nnamba n'abantu abagiriko bonna. And what? Hey, you think I'm the only hatchet? Kambuuze, olowooza nze Hatchet yekka ali mu Amerika? After. Waliyo abalala. Tulina bangi. Safely stored downstairs. Era n'amawulire gonna g'obadde okuŋŋaanyiza agali wansi eyo. Mukwano gwo Tessa yabadde akikolako. Yateze bbomu.
gonna bagoki. None of it fuck. Kati byonna tebigassa. Bomu eyatta bbaawe teyali bomu. Bannange zaali drone z'Abamerika. You're not a killer. Laba toli mutemu. Right. Gwe nange ffe bamu. Let's bring each other home. Kati mbadde nsaba tukwata gane tuddeeka n'akikuba evivi eddala. N'akikuba evivi eddala tumbaavu. Them at the end, and now you're fucking gonna find out. Yamugamba badde tomanyi kituuka ku bantu bamanyira kati ogenda kimanya. Walk away. Kati olowooza osobola tutambula butambuzi n'ogenda. Tolina waakudda. Bajja kuzuula. I'm gonna find them first. Yamugamba nedda nnyabo nzisebo nzisigenda kwekweka. Zaagenda sooka obbazuula. Ngenda sooka banoonya. Nze sifa. Nze kufa. N'amuggalira munda mu beesi. N'atega ye n'akwata bbomu eno ya sifu n'agissa ku kisenge ku mulyango. N'abalula ekijji kino eno. Yasobola ofuluma ebweru. Kubanga drone ezze wano bagenda kwokyawo. Ate tayagala muleka munda. Bannange ekijji kyeggula naye nga mwalajjana Abbi ategedde. Abbi kyategedde. Bano Abamerika bennyini be batta baawe n'omwana. Batta abantu 186 mu Turkey. Yali drone. Teyali bomu ya nalukalala. Tewali bomu yategerwa. Banne yali drone ye yakuba famire ye. Era wana ababadde bavumbudde ebyama. Wonna ne basalo ne bookyawo. Bano Abamerika balaba edduka. Ho! Barracks yonna ne bagyokya. Site yonna ne bagisaanyaawo. Kubanga ezudde ebyama bye talina kuzuula. Bwe baamala ate ne basindika ttiimu ey'abakiriina. Bwe wabaawo asigaddewo bamulyewo. Eno ttiimu y'abakiriina ate kati. Bannange sitadero yonna tugisaanyizaawo tewali kaawonawo. Waye mpandiike ki? Ate owandiike ki Lieutenant? Sir, over and out. Kale mpulidde boss, katugende. Yunak Citadel bagizikiriza yonna ne bagisaanyaawo. Bannanyiniyo baazudde bye babadde batalina kuzuula gwe mutawaana. Baazudde bye babadde batalina kuzuula. Now I know the truth. Kati amazima ngategedde. Who the real enemy is. Omulaba omutuufu mutegedde yaani. Bwe yamanya omulaba omutuufu yaluwa n'atumya obuyambi. N'abaako be yayita. Kariboni. Baas. It was a mistake to assign me to this case. Yabadde ensobi okubeera nga banteeka ku musango guno. Their problem. Kati nze kizibu kyabwe. The real monsters are still out there. Abakyamu abatuufu bakyaliyo. They have no idea what's coming. Naye ate bamanyi kikijja. Kubanga nzijja. Ebadde Black Site n'omutaka SP Productions Uganda. Yonna jjo kalabide tubaagala nnyo. Temujjango okwo. Trouble hits my mind, but my soul, yeah, my soul is almost home. In the dirt and run, instinct kiss my setting sun, shed my skin, ring in my ear, my body shivers left behind my fears, letting go, letting go, letting go.